omuganda ali eyo onaku z'omwezi 12 sikulaba wonna wonooba otudde singa ekiro ekiddugavu kikwata mu bbanga lino netugendamu ne mutandika okuba amavi ne mukuba ebiwoobe ne mugamba singa semwamanya siri omukubbo ndimenyeko omutima ebiwoobe byange biriba ekintu kimu oluwatta ssebo nalumanya nakolawo okinza ogwange ngukoze ng'omuganda okimanyi wawoolekera okimanyi nti ojja kuba owedde naye ng'akumazisizaawo obuwonvu n'obugga obuganda bumazeewo muwadde mumusuusuuta ng'alinnya ennyonyi n'ebibinja ebyabafere ne bajja mu Amerika ne bajja e Canada ne bajja mu Germany ne bajja e Bungereza ne bajja mu Europe ne bajja mu Africa ne bajja mu Asia nga mubalabako banekedde masuuti wabula bakuzanya deception golwokuba nti mulina empisa ezitonya nga temumanyi kuzanya byabufuzi bagenda basaanyaawo lumbu ye siri nanyezebwa sirabangayo muntu yenna akuba ebiwooba akaaba nti singa twamanya oba twalaba taliiwo akyaliwo muganyo mulwanira nze siri nanyezebwa zino video muliziyo mga kasajja omusajja aliko mpewo ki naye ng'obudde bubagenzeeko ojja kwagala okunnenya naye ng'ate olina kwenenya ngago kubanga nze nkugambye mwina kyemutamanyi nakyo kankibagambe nga sinagenda mula sooka omala okunywa ku lwendo lw'amazzi kansubire nti omwezi gwe twakakuba emabega mubadde mwetegereza bulungi nnyo ebadde ku mutimbagano Uganda ne Uganda ebaddemu ebitalo bingi nnyo wabula ekitalo ekimu kyemutaamanya buvoonaawo kina budde gye bwakomekkereza kyekino wano wammanga Obuganda bwafiira omuntu omukulu ennyo gwe mutaamanya yafa atya ani yamutta omanyi muyinza okulaba Lumbuye n'atudde wano kafumu eggulama ng'ayogera Lumbuye ng'ayogera kiki nga tomanyi Lumbuye yaani okuma mulaba ku mutimbagano nze ekirungi ngezezzaako banyonyola Lumbuye nzaani ne Kazende boy mukama nga tannamujjulula yabanyonyola Lumbuye yaani naye tetujja gendayo ntwala okusaasira kwange eri Nakabutuzi eyabutuza Nalongo gwe mmanyi AK47 eyawumuzi mama kitalo nnyo ddala abaana kitalo nnyo ddala buluganda bukona mikwano kitalo nnyo ddala wabula mwali mumanyi Nalongo ekiki kyali kandi bavire ku ntono mbabulire n'enfa inaani yamutta temwamanya manyi wano mugenda kulikodingawo nnyo mwana muwala oyo Nalongo AK47 yali mukyala wa nkizo nnyo era aliko empewo za Buganda ezitalina emboozi babanyumiza simanyi yafa simanyi asima simanyi yafa biki oyo kasasiro Nalongo AK47 yagiwa obujja era bamuwa obutwa ani yamuwa obutwa lwaki yamuwa obutwa mwasembayo kumanya nti AK47 Nalongo AK47 yali muganzi w'omugenzi AK47 mutabani wa muganda wa Kamilioni atera yaganzaako ne muganda waffe Labadaba wabula omusajja owokusatu temwamumanya mbalaba ku mutimbagano kuno abantu amunga mukola ensobi waliwo omusajja mukulu gwe nabagambako eyita omulangira Nakibinge
era yetumako no bwakabaka bamutikirako no mutikira Nakibinge oyo si musajja muganda si musajja muki si musajja mulangira nabagamba n'emirimu gye yali akola yali musisi wa Kijiri ku taxi ezeruzira kirombe ga simunanga abantu bamusebuli bajja settinga ne basoma ennono ne bagimanya ne bamanya buki bagenda okuinfluencinga abantu ekyo yakibuka bulungi nnyo omwami Nalongo gwe yasembayo okuganza ye mwami oyo eyita Omulangira Nakibinge eyefuula kabaka yamufuna atya omwami ono Kebinja ka Museveni ke yateekawo akalondola buli muntu yenna aliko empewo abamanyi Nalongo va kuba n'amanyi music industry kibiki oyinza okunda no social media alumbi nenga tomanyi kikendi amanyi Nalongo by'omunda Nalongo yaliko emyoyo n'emizimu n'emisambwa gya Buganda egy'amaanyi omusajja yamusportinga ndi Nalongo aliko empewo ng'emu ku bantu bali banonyeza ebbanga baliko empewo za Buganda oyo musajja mwe Nakibinge n'akwana Nalongo n'amwessa n'amufunza Nalongera ogenda okuva e Bungereza okudde Uganda yali azze kusetulinga kutandika kukola emirimu emitongole egy'empewo za Buganda omwami ono agenda okunonyeza okukola research ng'omukyala alina amaanyi abantu ne bagezaako nnyo okugamba Nalongo omusajja oyo tulina okubonesebwa okulabikibwa obubaka nti omusajja oyo mukyamu agenda kutusaako obuvune Nalongo abantu bonna bamutusaako amawulire n'abakyawa n'abulookinga ng'akasajja kamugamba tofa ku bibogera abakulimba biki jjukira omwami oyo alina convince language jjukira omwami mulungi nnyo mu kweseetinga yamatiza omwana aba ng'avudde ku bantu omusajja bw'amala confirminga nti omuwala aliko empewo super n'ayagala akozesa advantage eyo okumanipulating omuwala okukola buli kimu ky'ayagala omuwala agenda okuzuuka ng'obudde bugenze bamutera emimbiri mu by'okunywa omwana n'afa mission neggwa ey'okugyawo omwana oyo kubamu ku baana abawala abadde n'empewo ezikuma Buganda era abadde bagezaako nnyo okuzuukusa empewo za Buganda ng'ani amuse musajja oyo gwe muyita kabaka gwe muyita Omulangira ku mwenna tebadde akimanyi nti Nakibinge yasembayo kuba ne Nalongo kabeere famire ya Kamene tekimanyi kebere family ya Kamiliyoni kyekitu kimanyi ayagala okimanya ng'oyafuna obujulizi noonyereza ku bantu abadde ne Nalongo ebbanga lyonna amanyi munda va ku birimula nti alumbi mulako mulaba ku social media yes abaddeko Nalongo bamumanyi Nalongo abaddeko n'amaanyi aga Buganda va ku ga family aga Buganda akasajja kamusipotinga ne kamuwa obutwa Nalongo n'afa Emuda social media yafudde simanyi yafudde asima biki bamulyawo over nga bacyanoonya abalala abaliko empewo wano wankubiriza Omulango Omuganda yenna ng'oliko empewo wegendereze nnyo abantu bakutuukirira nabaani boodiringa nabo banoonya bonna basaanyawo mukwomo Obuganda busigale nga buli mu bbanga kubanga empewo zitwala obudde okulonda omuntu n'okumumanya nti ono yasaana okukola ekintu ekyo kati mwena temwamanya kebere TV kebere radio kebera teryamanyi bawe yasembayo yamukola ekintu ekyo keka kasajja kamwe kamuyita akalangira kamuyita mbo kabaka akakabiranga ku alternative TV yabiranga mu kimotoka mukajjukira nakati ndabono Simon Kaweso wa NTV akajja ko interview oli kumufere tabanga ko Mulangira tabanga ko Mulangira yose be bantu abazze basome empewo za Buganda ate si mufere mu lwadde n'abakazi bafeze sente n'enkadde nga bali mu diaspora bonna bayitirivu nnyo naye ekyokutta Nalongo mwena temwakimanya ate yasibako mu lukoluta Nalongo kubanga basipotinga buli kimu kye baagala okujja bakimanyi nze nja kuba manye no mugenda gisalamu egenda tambula era egenda kwewunyisa abantu bonna
ate nawe tosobola kwezuula ng'oliko empewo. Eriyo empewo nga zo tezaagala kutawaanya. Eriyo empewo nga tezaagala kutawaanya. Wabula eriyo empewo ze bayita zikali fujjo. Nga zijja kukolako effujjo n'obeera mu diaspora ne bw'onobeera luddawa. Gwe oyagala okumanya nti oliko empewo. Mugende wa munabayo n'amasanja munabira mu masanja. Mutuule muzikowoole. Envuga y'embuutu mu ddakiika nga 3 kunnya ku 5 ng'embuutu zimaze okulaya bulungi ojja kukwatibwa empewo yo ekutuulako yennyini ojja kutegeera. Gy'oli kijja kutegeeza nti buli muntu mu Buganda abeerako empewo. Neba siye sologa nti nze ono si mutuufu njagadde kujja bategeeza nti wendi nze gundi. Wabula Naalongo yaliko empewo. Naalongo bamugjawo bujja. N'abala bangi batambula kiro bakola kiro. Kino mulide kipya era mbala mwewuunya. Mbala mwewuunya mu comment section mwewuunya. Mugana ngeri na gyoli. Oyinza okulira emboozi zino zenyumya Ssaabasajja Kabaka bamulooga n'owulira nti nnyinga anyumya comedy, tojja kimanya. Tojja kimanya. Ssaabasajja Kabaka alina challenges nnyingi nnyo. Naye nga bulijjo mbaga ebintu bino ne mbisaamu amaaso bituuka luvannyuma ne mugaa akasajja kaatukubye information. Si lw'okuba information. Bugayaavu wammwe oba bugayaavu. N'akanyoomonyomo nti bwe nzita ndikwata omulala kanyoomonyomo ky'ekizibu ky'Abaganda. Era n'ekitawanya Abaganda bonna ekibatawanya kati mputtu n'okwagala okwefuula kye mutali. Ekituufu mukimanyi. Bwe mulimanya nti eddiini nansangwa ly'ekkubo eryali ettuufu buli omu ajja kwezuula nga bukyali. Eddiini zino ez'ebibanda eddiini ezimerusenga obutiko ezala badda sabadda salada oyo yennyini ayogera ebigambo ebyo asula asamira asula akola buli kimu okufuna amaanyi okubakuŋŋaanya. Yensonga lwaki lw'oyingira mu kkanisa tosobola kuvaamu waliwo ekikwambala yekikwambaza. Yensonga lwaki asobola okujja nakuga ebyekisiru byonna n'abakuŋŋaanya mu ssente nga teri abuuka tokimanyi lwaki. Amaanyi go gaatwala. Ojja wagendeza nnyo mu kkanisa ezo kino nkikubuusa olwaleero kubanga kino kya buwumbi. Ojja wegendereze nnyo ba ushers abakadde b'ekkanisa n'abantu abasuutisibwa mu kkanisa abasuutisibwa ennyo mu kkanisa z'abalokole baba abasumba bamanyi nti balina amaanyi nga bo babeesinga ku maanyi ago okukola obuweereza bwo mu kyaki. Jono noonyeza ku ba usher, noonyeza ku bakulu b'ekkanisa, noonyeza ku bantu abasuusutibwa ennyo mu kkanisa babeerako empewo bo tebatamanyi kati. Era ogenda okwetegereza ng'abantu abo babatuma ebintu by'ewaabwe. Bakutumya ensawo ya lubaale, bakutumya ekibbo ky'abalongo, obitutteyo. Bw'omala obitwala oli abikuŋŋaanya n'abitwala gye babimutumye ne bakuŋŋaanya amaanyi gonna agalimu ne bagakwasa omusumba oyo. Omusumba ne yeekola ekyajabu. Muli musigala nga muli bakalu. Ky'ova olaba nti omuntu oyo asobola okuba alina amaanyi ge mutamanyi n'abasiruwaza mwenna kubanga kyayagala. Naye nga temukimanyi. Kino njiro ne kikugamba. Bw'oba oli mulokole osobola okunyingira gw'omanyi. Nkiddamu. Bw'oba oli mulokole muli mukwano gwange oyinza okunyingira. Bino njogera ku basumba soogera ku gwe omukkiriza. Njagala kubeera mulambulukufu nnyo. Omanyi nze nkubuulira message ne nkulambulira bulungi nnyo saagala obule. Njogera ku basumba soogera ku gwe omukkiriza. Nyongera okukkaatiriza mu bigambo byenjogera byonna mbimanyi. Mwenna abakkiriza mugenda okulaba ku mulyango gw'eggulu
era muyinza obutayingira mu Geyeena naye omusumba otagenda kulaba bweyo. Guno omukono singa mbadde nsobola okulaba ne mugamba guno omukono ogutaddewo bwe ndaba ng'omusumba ayingiddemu naddala y'abalokole ng'ayingidde mu ggulu Mukama Katonda oguntemangako ekitasoboka. Nkiddamu gwe muganda wange ali mu kanisa azze okusaba Mukama Katonda ogenda kuyingira eggulu wabula omusumba otagenda kuyingira mu ggulu. Kino njagala okiwulirize kikulume nenga ge mazima teri musumba amulokola agenda kuyingira mu ggulu wabula gwe omusomi ajja okusumbibwa ogenda kuyingira. Kubanga tomanyi musumba wo gyayita gyabeera na kutuuka waali. Akugamba nti Mukama ye mundu yo, Mukama ye w'amaanyi alina aba SFC mukaaga. Agamba nti Mukama ye mundu yo, ekkanisa agiwangisa muto gwa muntu. Agamba Mukama ge maanyi go, ekkanisa ejjudde ebyokoola. Agamba nti Mukama ge maanyi go, atuuka n'obbagamba agenze ku liivu gy'agenzeeko ng'agenze kuddamu kuwanga maanyi. Ng'abakongozi ku mbuga zonna n'abatambuzi b'obubaka mu nkola yaffe ey'ekinnansi yabagamba nti tugenze mu lutabaalo olutabaalo lwakwezza bujja nagenda kuzuula obubaka bupya bwe butyo n'abasumba bammwe bwe bagamba nti bagenzeko mu liivu ayita musumba munnajja amulinnyire mu bigere mu kkanisa eno yagenda amala okufuna amaanyi mapya era oluvaayo gwasooka okusinkana gwe yaleka mu kkanisa n'amugamba nkimaze genda naawe bwe batebakyusa wateekawo atakimanyi kijja kulya naye nga nkikugambye gano ge mazima njogera ku basumba bokka soogera kubakkiriza abali mu kkanisa z'abasumba. Buno obubaka mbusindikidde basumba bokka sinasindikira ku ndiga yonna saagala onyiige nkubulira kye batasobola kugamba. Ompulidde bulungi nnyo era mmanyi kati bali mu kusaasanga omwana yo naddirwa tanzibwa nti bwendi nze ninadibanga Promax. Ensonga oba ogiwulidde njikugambye ekukke mu ntumbwe ogitegeere bulungi nnyo. Bw'omala ogitegeera katuyongereyo ne information endala. Kansule nti obubaka bwensosa okubategeeza mbuteeseteese bulungi nnyo ensi butegedde na buli omu abututte bulungi nnyo obukwata ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka na biki ebiriwo. Saagala saategedde saawulidde nze nga nzuwalula yeetu wano ku LBS TV Kafoomu Eggulama nga nkolagana ne munnange gwe mmanyi obulungi ennyo Mulodokaayi tuwadde information tugibawadde ebisigadde mu naamanya olwatta ssebo nalumanya wakolawo ki. Mpulira bulungi nnyo nyongera okufundikira nga ngenda ku nsonga endala. Omuganda yenna nkugambye tokuba mavi togeza n'okuma ebiwoobe togeza ne weesansabaka n'ogamba singa twamanya twawuliriza lumbuye teweetaaga kumpuliriza zukka buzookusi. Okwo kwesigaliza kwe mulimu olw'okuba olina akasente akuwa information ezo katali mu kiraasi yo kyekizibu ky'Abannayuganda ekisinga obukulu. Ayagalamu information ng'ali mu level ye ngoba ali mu kalina yamuwa information alina emmotoka alina omuwa information eyazimba alina omuwa information
ayambala suit ya more information owa degree owa diploma ino more information kati ezo level ezokutegeera nti njagala kubuuza bakubuuza nti Nabbi Isa Yesu Kristo yasomawa tebakubuuza Nabbi Muhammad alamula ensi yonna omutuukirivu eyagazi y'obusiraamu yasomawa ne bakubuuza jjajjaffe Adamu yasomawa ne bakubuuza bonna abaweereza n'abayigiza ba Katonda basoma tebaliiwo be baatambuzanga obubaka kubanga bali tebasoma kati mmwe mu mirembe gino ejabuzibwa mwe mulowooza nti omuntu alina okuwa information alina okubanga wa kiraasiyo oswadde bagamba bati negozadda kkubira engoma n'ozina okusoma kyambalo osobola kijjamu mwana n'akyambala amagezi amazaalo zaalibwa nago bwegera kwesamba oba wasomera bwereere kankuwa ekyokulabirako mu Uganda mulimu abantu abafaanaganya embeera baawukanya buyigirize ng'obadde okimanyi nti full figure ategera okusinga nammere ekyawula full figure nammere eddiguli kati nammere full figure omutuufu amwawukanyako diguli yokka gy'amusinzaako bw'onootegeera ebintu ebyo bijja kutegeera okitegeera bulungi nnyo okimanyi nti full figure ategera okusinga nammere nga nammere kyasinga full figure yeddiguli bufunze nammere ye muyigirize ali mu full version ya full figure ng'ekyenjawulo kyalina yeddiguli njakuga nti nammere ye full figure omuyigirize okategedde oba nkakuddemu nkakunnyonnyole no saagala ogende nti nkuba oba njerega kwata abantu babiri obasse ku mpimiso gye muyita minzaani obagatte enjogera entegeera ojja kulaba nga waliwo enjawulo ya diguli naye nga buli kimu fufaanagana enjawulo ya diguli kyenjagala osooka oteeke nkuwadde eddakiika emu mu comment section kyetegereze tugende mu maaso omala okyetegereza ng'oŋŋamba saagala kukolwesa mala okunywa ku mazzi no tv yammwe n'omutwe gwammwe guno nze ngukozesa bukozesa babuulira ebisigadde mbyetegerere sikaka kutegeera kyotamanyi nkuwadde eddakiika emu teri tv ekuwaamu kaholiday ka ddakiika kwetegerera nakuseka sooka weetegere mu ddakiika egyo nkuwadde oyawule ekitakambanga wakati w'epera n'entula tugende mu maaso mwakitegedde saagala kwolekera mu maaso nga temunategeera bwe tuba tumaze okutegeeragana katuge tugende mu kiddako ekiddako kyekirwa katugendeko mu ddakiika esembayo tugendeko mu politics bannyabo ne bassebo eddakiika ezisembayo zino katugendeko mu politics program emuli mbulange Mengo ngifundikidde awo katugendekoko mu politics essaawa zino politics tumutandikiddewa katumutandikirewa okusinzira ku information ba comrade bafulumiza analysis forensics aba masheki aba haji bahajati aba walimu terese nyumba ya refugee ngeteredde nyumba ya refugee mu kankana
enyumba y'abarefugee eri mu kankana ekintu mwakikubye mu kiwa ku ttaka kyonna mwakubye ekintu ky'okufa kw'omuwala gwe batta ne mukikuba ne mukiyiwa mwakikubye mu kiyiwa kati njagala tutandikireko ako ka video wano bo musumali busembayo tugenze mu kitundu ky'okubiri nga tufundikira enfa ya Susan Magala. Ngenda kuzanya ka video kaba kaddakiika emu ogenda kulya kye tuyita okubagana empawa mu bujulizi bwe baasalira omusango n'obujulizi obwali mu kitundu bwe battira omugenzi Susan Magala. Abantu be bamu boogera bitakwatagana. Nenda bawadde full story ey'olugero abatta Susan Magala bali mu State House batudde era bataayaaya. N'ekyamussa kwali kugula luguudo olwambuka ulira bulungi nnyo ekya Susan Magala yali alina omutwe nga gukola muwala moto kaalaala yagenda nagula oluwombo n'aluwa Odrek Lwaboogo Nyazaala Janet Kembabazi n'anyiga okuzanyira mu kali enkoko ka muwala we. Kumbe ono omuwala Susan Magala wattu oluguudo lyo olw'Olubaga ng'okimba odda ku Paapapo oluguudo yalukozesa bubi lwe bayita Nabunnyalo yalukozesa bubi ne lumuviirako okufa. So tebalimba nti abasiraamu babaddewo be batadde mu kooti be batta Susan Magala nedda. Awo bonna bantu ba gavumenti abakola emirimu. Kati ka video kano kaddakiika emu kalimu few moments later. Sigenda kwogerako nnyo wabula njagalira kye tuyita contradiction okubagana okwawukana mu bujulizi bwe baasibirako abantu bano. Tutandisewo tuti akatambi kano kalaba oyo siyaani si hajati kati wulira njagala ogoberera nnyo omuvubuka oli gwe bagenda okubuuza ssente na buli kimu. Wulira sente zituuse zaali mu kiki kaveera ki kiratano mwaka gye akasukaali ati mwali mukajeeko ani akagulako era yakubya kama. A few moments later. Then we yatuuka wano n'ateeka wano bbaaga n'ayogera nagenda okulaba omukazi ng'atambula addayowa emabega namaali kati amugambye esawa agikole ki ayiteekufanga yagamba nti bwajula omukazi agenda ku bbaaga ngo ngikola ki ng'ogipiikingawo ensawo yali efaanana etya oye one arm nga yakala ki yali bejjiini anti jini si kala ki light blue nga eri ya bulubulu naye ng'erina ekibala kirimu ng'ebinakayo amagi ng'erimu ekibala nga infomu y'amagi amadowadowa mumpimpi ogiweeka yali ya mukono gumu mpaka nengiweeka era nga ng'eyange kati ogikutte watambula oddawa nayambuka nemunene kati mu kooti yagamba sente baazibala mu kaveera akabbulaaka. Si bwe yagamba mu kooti ku crime scene yagamba sente baazireetera mu nsawo yalina omukono ogumu yali nzirugavu. Be bantu be bamu kakakuddiremu opiikinga awo nze omusango ngenda guggalulwa siddamu gudiscussingako babantu tulina bakubisa kati bujulizi kyenjagala owulire sooka owulire bulungi nnyo. sente zituuse zaali mu kiki kaveera ki kiratano mwaka gye akasukaali ati mwali mukajeeko ani akagulako era yakubya kama. A few moments later. Then we yatuuka wano n'ateeka wano bbaaga n'ayogera nagenda okulaba omukazi ng'atambula addayowa emabega namaali kati amugambye esawa agikole ki ayiteekufanga yagamba nti bwajula omukazi agenda ku bbaaga ngo ngikola ki ng'ogipiikingawo ensawo yali efaanana etya oye one arm one arm
nga ya kala ki yalina jini jini yes andi jini si kala yalina ki jini like blue light blue yes nga eri ya bulubulu yes nenge ino ekibala kirimu ng'ebinaka by'amagi ng'erimu ekibala nga infom y'amagi amadowadowa mumpimpi ogiweeka tali ya mukono gumu nekata nenjiweeka era nga ng'eyangi kati ogikutte watambula oddawa nayambuka nenyona Alright, nganze omulamuzi wano ku Kafomu Eggulama Mawaggali atudde Kafomu Eggulama ne munywanyi wange Muloddokayi omusango bebaasiba basibira bwerere bali mu muzannyo abatemu abatuufu bali mu State House mukitegedde bulungi nnyo kati bwetumala okuvaawo kibi nnyo kibi ddala abavubuka kirabika ensangi zino obwavu bwe businga okukozesa abantu kubanga batuzanyisa ziddiiru naffe ne tuzituulamu nga batusuubizaayo akasente naye tetumanyi biki bisobola kuddirira mu ddiiru eyo tulabyeko ensonga ezabadde mu kkooti ez'abavubuka abeerumiriza nti be batta omukyala Susan Magala kino kyakutte nnyo ku Buyisiraamu era ne bagamba nti lwaki eddiini yaabwe bagimetta ebitoomi lwaki buli musango ogubaawo bagusiba ku Bayisiraamu era bwe baleetebwa mu kkooti bajja bambadde ebyambalo by'Ekiyisiraamu okukakasa nti omusiraamu yenna omulabirako mu ggwanga lino mutwale nga mutujju naye bamasheeyi baavuddeyo ne bavumirira ensonga zino nga bagamba nti enkwata gye bakuttemu omusango guno bo tebamatiza kkakasa nti ddala oba abantu baabwe kituufu nga batemu kyokka bagamba nti bigenze okuzuuka ng'abavubuka bano babazanyisa buzanyisa ddiiru ezo era babasuubiza akasente akayitirivu naye ng'ekyamazima bw'okola okunoonyereza okumala tebalina kye bamanyi ku nfa y'omukyalo oyo obwavu bwaboogeza bye batamanyi naye ate beerabira nti osobola okutuula mu katego ako ne bakukkirizisa nti olina ky'obimanyiiko ssaawa bw'etuuka omusango basobola okugukusibamu bwe kaba kalabba ne bakusindika kalabba n'ofa ku bintu by'otamanyiiko twakirabyeko ku muvubuka eyavaayo ne yeerumiriza nti ye yakuba lw'omu amasasi baagenze omuleeta mu kkooti n'addamu n'akkiriza nti kituufu yenze era okukkakkana ng'asindikiddwa ku kalabba kyokka era nga naye waaliwo ebibuuzo nga bagamba nti omwami oyo tasobola kuba na magezi gagenda kukusa mmundu oba gasobola okugula emmundu kubanga wano emmundu pulezidenti yabazinako obuyinza alina okumanya emmundu etambulira mu mikono gy'ani kitegeeza nti bw'efuluma abakulira amagye baba bakimanyiiko nti egenze mu mikono gya muntu bw'ati agenze gikozesa kikolwa kino bwe kiti ne bwe kiti kaakati oyo naye bakkakkanye bamusindise ku kalabba naye nga naye oyinza okusanga nti alina muzannyo gwe yatuulamu naye ng'ekyamazima ebyokutta lw'omu abbosa tabimanyiiko wadde olw'okuba baamugumyagumya ne bamusuubiza akasente akatagaanika naye nakkiriza n'akituulamu kati era be bavubuka be bamu abeerumiriza okutta omukyala Susan Magala kitegeeza nti nabo bakkakkana basindikiddwa kalabba olaba bwe bakuttira mu bintu by'otamanyiiko naye nga bakusuubiza ensimbi ezitasobola na kusigala nti zigenda kujuna famire yo gwe wootali